Zogwala manzani message yange mujinsindikire owa Hajara Namukwaya Spice Diana era Spice Diana wabanga anonya ngengeri ya Hajara Namukwaya nange ensolo kubanga nonya biidhnillah oboli awo Hajara Namukwaya nsolo muwa mahare amalala kati ayina Range Rover nsolo muwa barobasi emotoka bajatane barobasi ninji muwa ni mutwala insha Allah gola botyanga ka Hajara Namukwaya nkawasize embaga Seka namoko Shakira kimere bambi Shakira sukowola mu bubi Shakira ngukowola mu bulungi jangu Shakira bambi okime shariyayo habayayo obike ebintu byo kubanga birabika bulungi abantu bajja bikwatibwa ku ensalo banda abakazi abali wana banda basimu mubi omukyala wabika ebintu bye wabika ki ebintu bye otuberetwe nyashiye nabika ebintu bye tagenda kogera wano ku mukutu nabibika bulungi biba byansa biba byaki era buli awewe ekitiibwa awewa ki ekitiibwa ate tafuna biiso omuntu waliwo omuntu asobola okutunulira figayo tola bwina akabina waliwo abaana Adamu nga balina ebiiso ebibi akutunulira akabina gwalina nyashi nobeera nyashiresi wallahi nobeera nyashiresi atabika obulungi nga alina akasusunika gwako notandika okufuna dimples biki buno buweewere akutunulira abantu naye obibikka bwoti owewe ekitiibwa mu maaso ga Mungu ate ne mu maaso g'abantu Allah akussaako olukomera kati ngamba Shakira si mu bubi jango nonye shariyayo eyava Dubai Spice Diana natandika omwegomba we yatandika okunyirira nitandika omwegomba naye kyemwegomba kubambi Spice Diana ngozzeeko ennyimba omutima gw'omulungi ate Spice Diana mwegombako n'eddiini bambi erinnya Hajara Namukwaya erinnya Hajara musiraamu likulu nnyo erinnya Hajara era ffe abasiraamu tosobola kwogera ku busiraamu nga toyogedde ku Hajara erinnya Hajara y'ensibuko y'obusiraamu Hajara yazaala ani mu abali wano yazaala nabbi wani nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala ayitibwa Ismaila ani amuzaala Ibrahim alayhi salatu wassalam kakati olwo obusiraamu gye buva kati Ismaila ne Ibrahim abo bonna bajjajja ba nabbi Muhammad olabye kati ka Hajara bambi Hajara Shiba naye obusiraamu bambi simanyi wayimiridde ale sola mujajinga bambi nze seeka era mbasabadde muberenga mukitwala muleme kujajinga abantu Islam tukakirizibwa ebyo tubikirizibwa naye ate ababiri tukolagana nabo munkolagana ennungi tusolwa kwa temple ate ne bakavaako era mu Fangon Forest yoyo waliyo baganda bafa abasiramu bangi waliyo Champion Gudo Champion Gudo akana ako kazanyo nnyo kasiramu kaswahaba era Champion Gudo nonya kufutali yoyo mwezi gwa Ramadhani kubereremu era Fangon Forest waliyo omulala wali ani Musa ye manager wa Alien Skin siba kiri ate waliyo Ibra Kabadia chobola banjagala nsaba bambi Alien Skin mwena abanda bana abampuliriza mu muntu sizobaka buno oyinayo seeka akumatira amanya ge seeka Zubadu ayagala kumitinga si mu bubi mu bulungi siri mu byabufuzi siri mu ngeri ndala nyagala mu mitinga ng'omuntu kubanga nze ndi seeka wa Nuupu sijja kwewakana seeka wa Nuupu era president wange his excellency Robert Kyagulanyi Sentamu ekyo nkyogera kiro na misana naye ate wemba ngenda kuweereza nga nyambadde enkofiira eno ne kanzu eno sisosola mu madiini sisosola mu bibiina by'obufuzi sisosola mu mawanga kyobolaba njagala kulumba Alien Skin mu Fangon Forest mbeere Fangon Seeka era kati nze Fangon Seeka Zubadu owa Alien Skin omubwati Alien Skin oyo nawulirako omuntu alina akakyala si kasiraamu neno za saawa yonna Alien Skin sawa yonna shahada sawa yonna kuyigira dini ya Busiramu kubanga dini ya Busiramu Alien Skin golaba otya mu abandaba Alien Skin ngatwega sekoga ngaye Alhaji Swahaba Alien Skin oba Ibrahim Alien Skin era tumwaniriza nnyo mu dini ya Busiramu aseka obadde ine ensonga ajokatiriza ku Spice Diana anogamba bwabanga si Musiramu atera ajje nayo mufule edini ya Hajara Namukwaya mbuzabuza
mulaba koko mu chachi ni mulaba koko mu muzikiti. Allah yasinga okola ki omutegeera. Naye nze Hajjara gwenda bandamukwaya Spice Diana mulaba no wa mutima mulungi akakyala ako ka mutima mulungi tokalaba ngengeri gyekalabikamuko endabika yaago n'omutima gwako kayambye abantu juzi kali kayamba bannamwandu juzi kali kayamba abaana abali mu ghetto abali mu ghetto kakati Hajjara namukwaya nkukoowola ze mbere seekawo era nkoowola nku meeting ate bangamba Hajjara namukwaya oyo kyayo ne kubaseeka gwe toli mukono gwamu osobola okuujo kyayo jangu n'ebizikezike bewaoli oli ogwakolaganako ko naye obimpensiwulula abantu mwezi ogwa Ramadhan message yange muginsindikire owa Hajjara namukwaya Spice Diana era Spice Diana wabanga anoonya ngengeri ya Hajjara namukwaya nange nsobola okubanga nnoonya biidhinillah obuli awo Hajjara namukwaya nsolomu wa mahare amalala kati ayina Range Rover nsolomu wa barobasi emotoka bajaitane barobasi ninjimuwa nimutwala insha Allah golabo otyanga ka Hajjara namukwaya nkawasize embaga aseka namoko olesha kila kimezi bambi Shakira sukowola mu bubi Shakira ngukowola mu bulungi jangu Shakira bambi okime shariyayo habayayo obike ebintu byo kubanga birabika bulungi abantu bajja bikwatibwa ku ensalo banaye abakazi abali wana banda basimu mubi omukyala wabika ebintu bye wabika ki ebintu bye otubeere twe nyashiye nabika ebintu bye tagenda kogera wano ku mukutu nabibika bulungi biba byansa byaki era buli awewe ekitiibwa ekitiibwa ate tafuna biiso omuntu waliwo omuntu asobola okutunulira figayo tolaba ina akabina waliwo abaana Adamu nga balina ebiiso ebibi akutunulira akabina gwalina nyashi nobeera nyashiresi wallahi nobeera nyashiresi atabika obulungi nga alina akasusunika gwako notandika okufuna dimples biki buno buweewere akutunulira abantu naye obibikka bwoti oweewe ekitiibwa mu maaso ga Mungu ate ne mu maaso g'abantu Allah akussaako olukomera kati ngamba Shakira si mu bubi jango nonye shariyayo eyava Dubai ngambya kuwa Spice Diana andika dio mwegomba Spice Diana natandika omwegomba yatandika okunyirira yatandika okunyirira litandika omwegomba naye kyemwegomba kubambi Spice Diana ngozeeko ennyimba omutima gw'omulungi ate Spice Diana mwegombako n'eddiini bambi erinnya Hajjara namukwaya erinnya Hajjara musiraamu likulu nnyo erinnya Hajjara era ffe abasiraamu tosobola kwogera ku busiraamu nga toyogedde ku Hajjara erinnya Hajjara y'ensibuko y'obusiraamu Hajjara yazaala ani mwe abali wano yazaala nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala ayitibwa Ismaila ani amuzaala Ibrahim alayhi salatu wassalam kakati olaba obusiraamu gye buva kati Ismaila ne Ibrahim abo bonna bajjajja ba Nabbi Muhammadin olabye kati ka Hajjara bambi Hajjara Shiba naye obusiraamu bambi simanyi wayimiridde ale sola mujajinga bambi nze seeka era mbasaba dama mubemerenga mukitwala muleme kujajinga abantu novuma omuntu oyo mukafiri novuma omuntu oyo wa muliro gokola otya mu maaso ga Allah okola kugamba njagala kogera nga mubogera wano gwase kuyitale wa Allah moyo wa muliro era oyo Allah jamocha abo sijajinga abantu era sijja kujajinga Shiba Allah yamumanyi Allah yamutegeera Shiba mwagala ng'omuntu era Shiba musaba biizinira mwezi ogwa Ramadhan naye bambi abike ku bintu bye era abeko ekyenjawulo kyakola asibule ku bantu era Shiba ndoza abadde abikola waliwo abantu abaweereza Mukama Katonda nga tebaagala kamera nga Shiba asobola kuba alina kyabadde akola nawulirakoko mukimanyi nawulirakoko ku bino ebigambo bibyonoyerezeeko mbu Shiba yasala n'akiika yakizuula tebamusayira akiika n'asala akiika n'asoma edduwa ow'o waka gwavuma Shiba wali bakusayirako ku akiika oli wano ozungazunga n'edduniya mashariki wabagalibi kati Shiba mu mutima mulungi tumwagaliza ekisiibo ekirungi era tumuyinaako buzibu era mmwe abali ku media wano tumugenda kunjijjamu kigambo kyonna kyakuvuma muntu yenna nze enjiri yange eba embulira yange yakwagazisa bantu ddiini sinyerengeza ate sikakanya buntu mwonna era mbasabira Allah mwenna abawo omutima kale edduwa y'olunaku mwonna ayiwa na minisa obulamu bwe mugenda kukyuka
ngambe amina. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. أي الله بدوانو أبا كتام السمو أبا نمولي بدوانو موسي. أي الله سبحانه وتعالى basime nga bagenda okuyingira omwezi ogwa Ramadhan bawangaze Allah obatuse omwezi ogwa Ramadhan buli munnamawulire buli bloga yenna buli akola ku TV yenna Allah kyusa bannamawulire obulamu bwabwe atayina poloti Allah jimuwe atayina nyumba Allah jimuwe ai Allah atayina mchala Allah mumuwe sister nkulaba bambi Allah akuwa omwami akujamu agenda okuwa amahale ga hariya oba amahale ga V8 takuwa omusajja asiusa tulundanga bwayagala Allah musajja class above the ordinary. Nsaba Allah bwina abatali bafumbo Allah bawe ababeza abalungi abami abali wano Allah bawe abakyala abanyirira tabawa abakyala abalabika obubi abawa abakyala ngo bomulabyeko nga akusanyusa abawa abakyala nga alina akabeera akamalayo abayira abakyala abayina nyaki yamalayo abawa abakyala nga ayambala n'anyuma abawa abakyala obususu bwabwe nga bwamalayo abawa abakyala abayina love ne care. Ai Allah tuwangazo tuse mwezi ogwa Ramadhan. Ai Allah chuso obulamu bwaffe okyuse n'obulamu bw'abayimbi. Ai Allah pereza ku Spice Diana munyweleze ku Busiraamu ayatule mu Musiraamu ddala nyweleza ku Busiraamu Shiba nyweleza ku Busiraamu King Saha Mansemana Mansur Dax Takatero Omuyeruba. Ai Allah reyini mutabani wange muwangaze nga Musiraamu era munyweleze ku Busiraamu. Ai Allah subhanahu wa ta'ala nebende sebona be edikezo musuza bonna banyweleze ku Busiraamu. Nsaba Allah basitula amadala abayimbi n'abatali bayimbi abasiraamu n'abatali basiraamu fenna Mukama Katonda tusitula amadala mbasabire emikisa Mukama Katonda abawe emikisa nanga mpe emikisa eddwa gye nsembyayo mugambe ya Allah ya Allah njogera nnyo gamba ya Allah ya Allah wita nnyo ya Allah ya Allah eddwa kati ya Allah ya Allah Allah gwe mugagga buli ali wanaamiinisiza Allah muwe sente Allah twagala ki twagala sente era n'abakyala baffe batusaba sente zibuze Allah tukola nga sente nyingiza yaffe ntono sente Allah zituyita mu ngalo faruzukuna jamia buli ali wano n'ataliwo Allah muwe sente rizqan halala sente za halali tayyiba nga nnungi mubaraka sente zimukola Allah zibateremu omukisa Allah bawanguze mufune obulamu obulungi mugambe rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar Allah abantu kudde mugenda kufuna byonna bye mwagala. Amin.